kansooke nsiime mu byenzize ndaba ebyamagero mukama byonna byokola abalala kimu bibiri banjabuulira naye gwe nontaasa ekirala nina abaduya bangoberera abatega emisanvu yonna gye mbeera mpita baggala mbu banzizeyo gy'ozigye ssebo naye gwe n'ogaana nkwagadde naye nga ddala kiki abaana b'ensi eno baagala biki abanditadde ensonga wakati mukama notematema ffena ne tuwulira ffe twagala kuba naawe amanya mpita mugabi cleverj musajja wa kabaka mugoba nsonga omugabi obulamu bugamba ki obulamu nabukwasa mukama amina weewaawo gye baleko taata mpola mpola mpozi gweeyo tuli ku Extradigest mugoba nsonga Ibrahim Mukasa gemanya gange tuli ne cleverj muyimbi muzadde ate nga alina ebirala byakola okusobola okubanga asurvivinga tumukyaliddeko wano ewaka mu makaage mu bitundu by'e Buloba we tuli akadde kano tusazeewo tujje tunyumyemuko naye tutunulire ensonga ez'enjawulo wano ne wali okusobola okumanya kiri kitya ali kukyera kitambula kitya oluyimba olwo ze zimu ku nnyimba ze eza gospel bwe kiri baluyita batya oluyimba olwo mukama ffe twagala kuba naawe okay baluyita buuza ku balungi abatulaba tutandikirawo abalungi abooluganda bandaba eyo abatukuvu abandaba eyo mbalamusiza mu linnya lya mukama waffe Yesu Kristo amiina lwaki oteekako abatukuvu era lwaki olamusa abatukuvu bokka namusiza abooluganda ne namusa n'abatukuvu ye enjawulo eriwa ku booluganda n'abatukuvu tulina abooluganda abatanywerera mu kigambo naye nga nabo baana ba Katonda ne tuba n'abatukuvu abatakula tuba n'abatukuvu abaseerera tuba n'abatukuvu abakyayimiridde bulungi ogwawa cleverj agwawa mu ebyo biti byonna by'omenye nze natukula ndi mutukuvu era onyweredde ku kigambo ndi mutukuvu okunyonyola okusingaawo Yesu okay well basically njagala tumanye abantu abagala kumanya walokoka ddi era lwaki walokoka nalokoka 2014 2014 we nalokoka ensonga lwaki nalokoka nanoonya omugezi asinga ku nsi nambula kuba n'embeera gye natuukamu nga neetaaga okubaako obuyambi bwenfuna nga ndaba abantu banjagala nnyo erinnya ndiina music mwina naye nga teri asobola kuvaayo teri gwe nsobola kuddukira ne baba mukwano gwange ate nze mba nina oluusi okumuwa nenoonya naye ddala ani asinga amagezi wano nga wendabe wa pulezidenti nga pulezidenti bwakola ebiragiro era abantu babimenya nooli ne bwabeera ze nti kati oba waliwo omukulembeze omupya ze nowesanga naye era wadde bugezi tatuusa oluusi mu ntebe nenoonya abakira kwe kulaba Yesu nga yabakira bonna ku nsi thank you wasanga kusoomoozebwa ki ng'osala okuva gye wali okuyingira obulokole nalemerako mu nnyumba nga ntyanga okufuluma okugenda okweyamba ng'era nkozesa baketi ne bateekamu ne batwalayo ng'enta bweva ku ki nga abantu bajjulanga ewaka nga abaagala ng'okulaba badde kituufu cleverj abeeraawo ekyo kyampanga ensonyi kuba nalabanga ninga eyalwawo n'okuvaawo we nalindi olwo ng'oli mu bitundu ki ebyo nga ndi Kajjansi that was 2014 ng'opangisa ennyumba yali ya sente meka ennyumba yali yakusana mu bupangisa bwange yali ya mitwalo 15 omwezi yasembayo nga olwonvudde mu 2 mu 5 nga bagyongeza mpaka 45 so landlord bwayongeza ennyumba okuva mitwalo 25 paka 45 yakubyamu emirundi ebiri almost noddamu ya 15 embeera we yali esala awo ennyumba gy'osooka okupangisa yali ya senemeka yali ya mitwalo 25 naye bajja bongeza sente enta bwevaawo okubanga balinyisa sente ze simanyi oli wa nnyumba ze era kyagamba kyoluusi kyotera okukola bw'obanga osabye okukenderezaako naaba nga tasobodde kuwulira oba olina kunoonya bunoonya gy'onodda ennyumba eno gye walimu nga landlord agyongeza bye biseera ki ebyo cleverj ku ntikko cleverj nga kakkanye oba cleverj nga anafuyeemukko cleverj nga anafuyeemukko
cleverj nga nafuyemu ko kuba bye biseera binagenderako ejjuba nimbona bulire omwezi mulamba n'abaana bange abaswati bye biseera cleverj ku ntikko ye cleverj manzwa nani ensi yaleeta eyo ye piki awali ku piki siba kiri cleverj ku ntikko ye manzwa nani ensi yaleeta awo ye piki ye piki wali osula mu nyumba ya sente meke biseera ebyo natandika mu nyumba ya mitwalo 12 mu kutandika natandika ne nyumba ya mitwalo 4 bwayise nga kuba manzwana ndawo mu kufuluma nga manzwana ne afuluma awo oli mu nyumba ya mitwalo 4 ina ekinaabiro kabuyonjo ekinaabiro nga kiri munda mulumu emu nga toyo eri wabweru yali yakikomera mwali mu siiringi bwayise wali naawe bayita batya bwayise mu Kimombasa ayita mu Kimombasa mwali mu siiringi mu nyumba temwali. Okay, so mazwanani ono bwakuba na shooting ensi nemutegeera cleverj n'amanyikwa wadda mu nyumba ya sente meka nadda mu nyumba ya mitwalo 2 olwowa 2 emitwalo 2 awo sekolambiro kisasi kati awo okyuseemu obulamu buteredde obulamu butambula bulungi tebutambula bubi sente nzifuna ndozanga nekyo zikozesa nakyo tekinnalabika bulungi. Okay, bw'oba ojjukira cleverj ku biseera bya manzwanani yayimbiranga sente mmeka era mu bitundu ki? Ezo sente ebiseera ebisinga okujjawo ku busho bwe nafunira mu mikwano gyange nga babumpadde papa nyamba kino jangu nkubiramu nga waliwo kashoke nakubirako omulenzi yankubira byali bingi ebibye yali yetagamu ku buzibuzi omwana yali mu ddwaliro ate nga saagala bosi wange amanye bwamusaba sente nnyingi neziruko kakuba ekyo wajikubira bwerere ezo bwezityo ng'oziggyeko naye zino ezaakwatibwanga ezo saamanyanga kwekyo nakyo kyayitanga wa manager wange kyayitanga wa manager wange izo za signing bwanga invoice ya chiwa gwe twogerako. Okay, Extradigest mugoba nsonga tutebwamu sente abasanikago shipping company basangibwa ku Arwape ekizimbe 14 Plaza basangibwa ku mwaliro gw'okubiri mu kizimbe kya 14 Plaza kino SF0 ne SF12 bano basabaza mali kuva China paka Mombasa nkiddamu bano basabaza mali kuva China paka Mombasa mbyogera mu Luganda ebigambo bino muzze muwandika messages nze naine ebintu byange bali babijja nimule babireta Kampala abasanikago no way my friend from China to Mombasa strictly tewali walala wonna so bwogwa mubafere ne bajje maliyo okuva Trinidad and Tobago ntibagireta Kampala ne bakubba abo bafere bano ba China Mombasa Kampala ye Sankago Roast Coffee Academy bano basangibwa ku Alwada Mall Abu Dhabi ku Airport Road bano batendeka ba baristas abakabi oberenga otukanye no mutindo gwensi yonna ate tebakoma okwo ne Kampala wane na jana nkumbi ku Stella bagudde wettabi genda bakutendeke aina coffee machine yafa bagikola service ayagala okugula bagitunda nawe ayagala okupangisa a 1 or 2 days off balina bekwate buli kimu kyabula tutuline cleverj is a performing artist musajja ali so energetic abazze balaba music we taina luyimba lutambula mpola mpola enyimba zizo zonna z'amaanyi is so energetic on stage ko samanyi manji tuli naye olunaku olwaleero tuzze kunyumyako ko naye tulabe kitambula kitya. So cleverj mukwatagana mutya ani asasulanga ennyumba eno before nga tetunava ku kyenyumba ani asasulanga ennyumba eno nze nagisasulanga management yo yakolanga ki nagisasulanga kali okwawukana kwaffe ne management nali nkola nayo twayawukana 29 awo wetwayawukanira nentandika okubanga nze buli kimu kati ogwo kyekwasaganyiza. So but ebisera temuna bakwawukana na chiwa ani yasasulanga ennyumba chiwa yagisasulanga ya sente yazimpanga yasasulanga enju ya Okay, so tewamanyanga sente zoyimbira bakugamba nga bugambi tugenda kuyimba mu nkuuka tuli mu kitobero tuli mu kigunda kya Simba tugenda Malabba tuli Mbale tuli Mbarara nga bakugamba bugambi so wafunanga sente mmeka? Nze papa sente nze bwe bakwatanga sente nesanga bwesanzi nga bantedde TV n'ekiki nga bataddewo
sa bakuletedde sideboard bakuteereddewo ga nti papa manager yalese bino nabikuteekamu of course bwe kityo dilo wafuna ku sente enkalu nafuna ku sente enkalu nga nfunye show ye toliti yewa era nali maze okwewagula nga tukyali nakiwa toliti yewa toliti ng'oyingira Southern Sudan ng'oyisa ekitugumu lwasooka okufuna ku sente mu ngalo mukyala yajja n'ambalira sente ze milioni 3 n'azimpa nesigala nga mbanja milioni 2 n'ekitundu wali oyimbidde milioni 5 kitundu okay ali nali musayi mukaaga nga wali oseera nnyo nali munnaye buzibu bwenfuna mu sente ezo bajja ne bakutwala mu nsi endala nosanga olina okusasula ebintu bingi poliisi bwe mugenda obeera n'abaana boogenda nabo owulidde gola bano zaali nyinyi naye zaatukesana nga tezimala na kumala kubanga Sudan is expensive than here ate nga mugenzi nekkulu y'abantu muganda wange twaloza tugenda kuba ennaku ntono tudde naye twatukiwe ne bigootanagula naye tubeera n'ennaku endala mwakola ndagaano ki ne kiiwa tulina ndagaano gye twakola ate nze ne kiiwa era okuleka okumwebaza obwebaza kuba we yanzijjawo omuntu omulala ali tasobola kunzijjawo kinjagaza ennyo Yesu ninta n'okwogera kwankoze obubi ebiseera ebimu kubanga nze nakubakubamu ekifaananyi kyonna kyonna yalina we yanzijjawo omulala we yali tasobola kunzijja omukyala gwe mwayimba naye oluyimba lwa Mazwanane ye Fati Azi aliwa oyambulako kasanamala okuba ensi yaleeta wamugoba yegoba mbeera yamugoba mawaggali kikimalala baawe yafunamu embeera etali nnungi gye tuli kwali twakatandika okukuba ne bamugamba kubanza mulege nawulirako nti bagamba kamiliyoni senga omwana oyo nasigana oyo omulasita nga akuba Luswayiri bw'atyo tojja sigalayo ebiseera bye nawuliriramu ekyo we twayawukanira ne Fati Azi era Fati Azi bwe yawukana nange nadde wa kamiliyoni tobyadde wa kamiliyoni talina nnyimba ze yakubayo era naye oba kulimba lonna kudamu owulira nga Fati Azi nowhere to be seen n'okutuusa olwaleero tomuwuliza n'okutuusa olwaleero oba yafulumamu mu ggwanga Mukama yamanyi elines z'omukyalo oyo ze yayimba ez'Oluswayiri n'olulimi lw'Oluswayiri olwo n'ebigambo bye yayimba exactly gwe wabimuwandikira oba ye yabyeyiiza nabiwandiika mu Luganda omukyala teyali muyimbi nti alinawo nnyimba kuba omukyala ekyameta mu vidiyo lwe Luswayiri okubanga amanyi Oluswayiri ne beauty ye mu vidiyo yali yakulabika bulungi. That is good. So oluyimba nawandika verse mu Luganda n'akyusa mu Luswayiri kubanga ye yali amanyi Oluswayiri. N'ekigambo kya demu manzi wa nani nali nkiyimba oyo demu ya nani yakikyusa mu manzi wa nani nangamba esimwali respective ogamba manzi fwafu omukyala tumuyita manzi naye demu kiringa kya luyayi kulimba kufuuka manzi wa nani naye nga initially ekintu kyali demu wa nani ye n'akifuula manzi wa nani. Okay, ebigambo bye yayimba okyabijjukira gwe line z'omukyalo ekyazijjukira osobola ozituwaamuko wano. Nyumbani ulikuwa unarudi kuna kuncha, hela unadai unafanya sizioni, nyama ilika 3 nakimbia tu samaki, ingekuwa wewe ungefanya nini? Lwakitondeka. So ogamba nti embeera ekaluba muvudde ku nyama muzze ku byennyanja. Omukyala akayana nange njala okubako nga bakyala abalala naye gondisa mukene na bikyera nga bwe walaba vidiyo bwe yali ennyonnyola story. Okay, oluyimba lwa manzi wa nani luno bwe wali olukola walinamu endowooza yonna nti lulina we luyinza okutuuka waluyinamu embeera yonna nga bonagamba nti I'm doing this project, I expect it to be a massive project. Those are some of the answers zendabanga Mukama yanukula gyendi. Wow. Kubanga nali sinakuba luyimba olwo nasaba Mukama nti bolimpa okukuba ebyuma bino nembyekubira nze nembyekubira nenkuba oluyimba nga ze ndwekubidde ne botalimpa kirala. Kwe kwali yali essaalayo eri Omukama Katonda era n'ajjanukula. Oluyimba naluyiza mu kkomera nendumaliriza ewakiiwa. Baakusibira ki? Baakusiba mwaka ki? Era baakusibirawa? Mwaka bansiba mmeka 2 nga gwako 2 nge agwako. Baakusibirawa? Bansibira lira. Wali okoze ki? Nali ntutte computer ya boss.
ani olwo boss ebiseera maawa naye njitutte yali tansasula okumala akabanga n'ogiwamba ate nga nze nsinga okukola mu lira olwo nga kompyuta eno yali ekola ki nali nga ngikozesa music nga nze oluyimba lumundu mudda ssaawa nnya oluyimba mba ndumaze production yeah. So ne weetikka kompyuta y'omusajja tewabba naye wawamba nagiwamba nagitwala ne wa muzeeyi Manya ne mugamba eno ngireese lwa okusaya tayagala kunsasula okukakana nga bakusibye abankwata banona kampala ne bantwala ne bansipayo omwezi mulambira eyo ginawandiikira amanzi wona namuwandiikako vaasi ezo bbiri mu Luganda esooka eyokubiri yali eyokusatu gyakyusa n'ateeka mu Luswayiri naye ng'olima naluwandiikira mu Komera. Okay. So lwakigamba nti nno ebimu ndabanga answers from him okundaga nti yalinga buli kye nasabanga yajjanga akituukiriza ne ndaba nti kati nnyimba saakuba manzi wanani yekka nakuba n'endala sweet mama Monica fanya kazi si yaleeta nakuba n'endala olwaleero kindaga nti ye yaliwo kuba mwezi ndaba ebyawandiikibwa mu ndaba bijja bigamba bwakuweera ddala naye ndabanga namusaba nti ndwekubidde naye ate ampadde n'ennyimba endala. Cleverj abantu abagala kumanya wali oproducinga ng'okozesa Fruit Loops. Wayigira wa production ani yakuyigiriza production? Production nja kugamba nti tewali yanjigiriza nti muntu eyanjigiriza naye nina mukwano gwange bamuyitanga Brown Edge nayigira ebyuma ebyo ndyoke nsabe mukama mpa okubiyiga bikuba so naye bye nayiganga nga nzija mu studio ezimu nga njiga engeri gyo transferring am tracker from program to desktop engeri gyo gifulamu okuba nti kati efuuka na biki nezijanga nembiyiga bwe byannemereranga ebimu nagendanga nenjigiranga ku ya chameleon era ebiseera bingi yafanga ne bampisaamu emigere naye navayo njize ebisinga ye taata wange yanga nti ogende wa chameleon naye tovangayo nga tolina kyokoze eki kyoyizi ye entanda gye yakusibirira. Chameleon ebiseera ebyo naye yali aproducing ennyimba ze we wayigirira. So temwafunawo moment Chameleon kugamba nti akutuuze official akuyigiriza okuproducinga? Webbiriranga bwebbirize. So bwe wayonoonanga ng'akusamba gye migere gyampitangamu naye nga takugamba nti nkugobye waka wano aba agenze e Bulaaya amalayo oluuso amalayo omwezi ayinza amalayo weeks zengaziizo kati nange mala okulongoosa ewaka nga nayo kya studio nga mbaako byenjiga bwe byannemanga okuzzaawo nga bwe bibadde nga ninda emigere gyange. So teweegaanako nti sinza akutte ku kompyuta eno mwabeerangawo naani ewaka? Papa kwegwana kwali kwannema kubanze ne kuva buto nga bwongamba nti emmere ya Mukama Katonda omala kunegayira okulya. So waka mwabeerangawo naani wa Chameleon? Twabangawo n'omuna Kenya bamuyitanga Patu. Patrick ya. Olwo Chameleon ng'abeera wa? Muyenga Seguku? Muyenga. Okay, tuline Cleverj of course across Uganda n'emitala w'amayanja mumanyi Cleverj because of his good music nebbanga lyabaddewo. He has a unique identity, eddoboozi lye liri unique ne branding ye eri unique. So tuli naye wano olwaleero tuwayeemukko naye tulabe kitambula kitya at the end of the day. Ova otya wa Chameleon okugamba nti omwabulidde? Ewa Chameleon navayo nga ngenda kuyiga byuma kwa n'ennyimba zinali nkoledde wa Chameleon Selina yewuyo naye nga mbeeranga nino zisasula Byona Island. Kati nabeerangayo nga bwe mba nkozeemu wali emirimu mbaako kemuwa ne mugamba mwana baako kyonkooni anakola ennyimba ezi nazi producing. Kati na time natuuka nga mpulira ennyimba nnyingi ezijja naye nga obwongo bwesera ngo ate y'obudde bw'okubinkubira butono era omuzungu namutolokangako namuzukusanga saawa emu. Muzungu kidolotia? Muzukusanga saawa emu nenziruka nengenda wa mukwano gwange okuba navangayo ekiro nga amaze okwebaka nga nokumuzukusa ku saawa emu. Nga lwaki omuzukusa? Yakomanga uleti ndoze abanga akoye omukyalo okubeera punctual time kwaye boku time ewabwe ndayo bagikozesa azungu bakuma nnyo obudde. Kati yagamba nga tisu wabanga ayiseeko nga tazukuse to make sure 7:30 oba omuzukusiza. Kati ze kasana malanga okumugalira nga ngende wakyali wange nange nakomangawo kiro kumacha nga nvudde eri. Olwo nga ye Chameleon aliwa?
endongo eba etambula naffe wakati batutambula waba agenze mu kirabo so abakomyewo nga aliwo akozesa bataliiwo bwekityo neno wabanga agenze ffe twamanya nga tuggulawo saawe mu kitundu muzungu zatugamba kola ki okuggulawo kaize budde obulala bonna ne mumanya nti obwabanga bwange bwenakozesanga okuyiga eri byenkugambye byenayiganga obulamu bwalinga butya nga muli ewaka gwe Dorotia ne Kamiri bulamu bwalinga butya at home obulamu bwalinga okay obulamu bwalinga okay ne bwalingamu ebibuuzo bingi kuba kati ngazo answer weziri oba zaali ntono answer zaali ntono answer zaali ntono kubanga navanga onalabanga engeri abazungu gye beeyisaamu embeera zaabwe kati nga ndaba ndi naye omwana engeri gye bamuyisaamu emmere gye tulya bagisoma mu Ludaaki tugivunula mu Luzungu omwana alina okuwuga tumutwalako eri waggulu omwana wa Kamiri Aira kati bingi nnyo bye nalabye ebyenjawulo kusinziira ku bo engeri gye batambuzaamu obulamu naffe bwe tutambuzaamu obulamu tebyalinga kyekimu cleverj otuuka otya ewa Chameleon wa Chameleon tuukayo nga ngenda kucapa first time otuuka otya ewa Chameleon oyogedde Chameleon ga first time okutuuse tu wa Chameleon oba papier oba ogenze mu nsi nnyingi nnyo kubanga ntandise okuba ne Chameleon ng'akyabumba buwa ewaka gye twabeeranga eno ku kidiba ekyegundi ena Kamera ettula ekyo twajjanga ettozi kale ngamba nti ojja otya okubeera ne Chameleon obanga ategeeza olwajja oba olwaluli oli mbadde naye kuva eri wansi nga ndaba tulina generation zaffe tulina Palaso waliwo generation yaabwe tulinawo generation yange mu mbeera gye tulimu nga ndabawo nabo generation yaabwe nabo abavubuka bakulukulu kuffe nga mubumba ettosi lino lyali lyakubumbanga ki mataffaali nsuwa Chameleon yalinga mubumbi yalinga abumba ngakola ebintu bingi akuba ati akola ki kati yalinga by then yalinga ayagala kuyiga ayagala kubumba naye nga ffe tumanye ebbumba gye liri eri ewaffe mu Kiganda zone so nga mulireeta ne mulimuwa lusi twagendanga naye yanjigiza n'okuwuga mu kidiba wali tomanyi kuwuga so awo okukwatagana naye mu byebbumba wali obeera wa Muzeeyi Mayanja wali obeera wa awo naye mbeera wa Muzeeyi Mayanja ngulumu mbeera waka era nze kyasinga okuntolosa ewaka nze bwe nabeeranga ewaka walingawo entiisa ya Mukama awo naye nga bwe nzija ku church nga nfuna essanyu kuba nasanga nga Palaso Wizo Chameleon bonna ku Sande mugenze kusaba Sande kati saddanga waka kati mama nangana ng'ogenda ku church kubanga amanyi bw'otuuka ku church otoloka nodde wa Muzeeyi Mayanja kainange nagamba wano nnonze okubeera wano neweewaggula nga njangana church ate nga church lyekkubo lyendabirako bali kati awe waka nenvaawo neŋŋenda netandika kubeera ewa Muzeeyi Mayanja cleverj amanya ga matuufu gwano amanya gange amatuufu yenze Muwonge Gerard mugoba nsonga omusajja yeddira engabi ye Chameleon omuyita otya Chameleon kazini wange muganda wange that is very good okay so mukula mubumba ebbumba bwe mukula obulamu bwe butambula Chameleon avaayo kawempe atandika obulamu obupya omwegattako emuyenga so wano emuyenga wano wenjagala okumanya ogenda otya emuyenga wano lode ensi etegedde mwakula mwenna muli baluganda waliyo obulimu kubanga omuzungu okutandika yampa akalimu nga nongoosa mu ofiisi ye okufunanga kasente ng'akuwa sente mmeka yampanga olumu 6 olumu 5 omwezi ewiiki olunaku omwezi okay that's very good kati nakolanga nga nzija nenkola nengenda naye ng'era kyekyo kyenkola nangamba naye obanga omaze okulongoosa naye wakambaayoko n'obulimu kulongoosa mulikola buki nengattangako nkwata akagali kange nengenda nenkola nenkwata akagali kange nenkola ofiisi bwe natandika okukola bwentu nawe bwe natandika okusuula oba mu mirimu gyako oba ku mulimu ne banzijjako omulimu ogumu nenviiranga waka nembanga kati nkutambuzira waka egisigadde gyo olwo waka nga bakusasula sente mmeka njakuga zebayagalanga kuba ku buli bampanga emitwalo 4 okay so ova otya ewa Chameleon weewaggula wasiibula ewa Chameleon kasitamala waliwo incident yaliwo Chameleon alina oluyimba lwe yakuba olwa kuuma obwesigwa
Kuma bwesigwa nali njala nange kulaba kuba kuma bwesigwa bamalo mufulumya na yaleka track ye because yakola ne version y'Oluswahili. Yes, yakola track ye nengamba na ina radio yange je nagula mwezo sente za jangu zibajja bakusasula ngula radio yange recording side bill oteka muno recording na okutamu backup ne oteka mu CD ine pesa ya radio ya recording eri dubbing kainezi damu ne recording kuma bwesigwa versioning nzenji koze nga jikodiza radio no somolo track yo musajja ye nenjileta kamyo yaleta emotoka ya black ya Serika nenjiteka mu nauliza olimbo lolenkoze netema kati awe nze nali nange ninze kulaba kikyayinza okugamba ku bwaka gwenkoze nsobola obwa producer nsobola okuyimba yo track eno gwo okugiddamu wagijjawa yaliwo ku track ze wagijja wali track zali nyingi nali nga muyimbi na nine nyimba 2 wa chameleon 3 naye nga mulimu ne track zatuwokolerako kati tumuko ye track nayo yaliko no jaminga no bi recording kati nange we nawulira nayagala awulire kyenkoze kubanga okukiri kolinza ku radio tekyali kyangu era naye bwe yajiwuliramu nangamba ha uli dawe wamenyao uli dawe bwe wamenyao mama wabana bala nengamba ha olabo ogambya we wamenye kitegeeze nayo namba de perfect kola naye wali chi nengamba okangende nkole ebyuma ebikakati awo teyayomba teyanyiga teyakola ki kamyoni nno munnaye teyali muntu bwatu naye nga bw'aba anyiize kiriya bwanji bw'aba anyiize nga abayisaamu naye nga yali muntu wa mirembe so onovayo notandika obulamu obupya okwatagana otya ne Kiiwa nkwatagana naye nga maze okuva Arua mukomera erira mukomera ne mukwatagana ne Kiiwa mwakola wendagaano yonna ey'obuwandiike ne Kiiwa ba yali ya mumwa era buno oyogera ng'ekyo nga nkomawo nga nsooka kwebaza Yesu kikulu nnyo ekyo Kiiwa talina kyeyankolera kintu kyonna nga kiyise mu buwandiike Kiiwa namusanga ayina ebyuma bye Proline nga engoma zonna ayina efeero naye nga nina idea ku ebyo kuba eri gye nabeeranga nali nga ntambulira mu byuma ebyokuyiga so ewa Kiiwa ye tetulina ndagaano na gye twakola era ne mwalabanga cleverj tutumu gye yaviirangayo natuuka nemu obulamu bwange mutwalanga taata kubanga ayina we yanzija abalala we baalemwa awe namuwera obulamu bwange nabanga promotinga music wange nange imakuba omuziki nkubisa lo bwaba akola video nalinga agikolera mwana we so tewalingawo nakadde kakulowooza kakola ndagaano kubanga okwagaana kwaffe bwenkolagana yaffe yali tewali muntu ayinza gitusuubirizaamu wajira mu biseera ebyali competitive ennyo Chameleon ali ku peak Bebe Cool ali ku peak Bobby Wine ali ku peak abasatu abo nga bali ku peak nojja wajja n'amaanyi sawa zino gongamba kyobaye gwe tokyabijjukira sawa zino gongamba ndi wajja n'amaanyi tokyabijjukira Cleverj wabyerabira sikubyera bwe mugamba amaanyi nga noonya ebiseera ebyo nga nzira sigalaba kyebagamba gongamba so ebiseera bye wajjiramu twalina ebivvulu nga munnayuganda ali ku piiki okuyimba tasobola bimisi nga twalina ekitoobero twalina ekigunda kya radio Simba twalina enkuuka nga ebivvulu ebyo ebisatu omuyimbi ateekwa okubiyimbako ayagala tayagala ekitoobero kya CBS kyabeeranga Nakivubo enkuuka ng'ebeera mu Lubiri ekigunda kya Simba nga kibeera Nakivubo bw'oba ojjukira first time y'okuyimba Nakivubo kyali kitoobero kyali kigunda kyali kitoobero okwali made in Sereko embeera yali etya bw'oba ojjukira embeera yali mu bire mwaye temuza na kugisobola kuba nabalabanga nga abantu bonna nga balinga ebire najjanga n'abaana bange twakolanga nabo twasookanga na mu gym okubanga tukola emibiri gyaffe nga tukola gundi ku stage tubeera fit nnyo bamala kwogerera bakanyama nendyoka ntandika osigala obwomu n'abayimbi bange naye ng'embeera eyo wemba njijjukira eri very competitive nnyo walina gaadi y'amaanyi wali totuukikako nga toyogerwako ekyali kimbulako kumanya atambula nange kaddaako
kubanzi mukama namusaba nga njala okusiba enviiri zenyiza okusiba zinjawule ku bantu abalala osaba mukama iye nampa zino okuva olwo buli omu bwalaba bulabi ekiviiri kiragamba cleverj tewali mulala gwe bagamba kati zeyo nambitunako neŋŋamba ye ebiseera bye bakugerageranya ku chameleon nti omwana azze okumenyawo chameleon oluyimba mazwanani bwe lufu abantu mu kusooka balowooza lwa chameleon ebintu information eyo yonna we yakugwanga mu matu wawuliranga otya nze kasita nawuliranga mazwanani bamutwala mu chameleon naye chameleon nga mupafominga kwe kufulumya nsi yaleeta tekisoboka chameleon yayimbako oluyimba lwolwo yaluyimbirawo amawulire nagafunanga omusajja aliwo ali mu kutukuba ne juba ne banga omusajja aliwo ali mu kutukuba era bwe bawulira bulungi amaanyi agali mu nsi yaleeta ne busungu gye bwava mu luyimba lwa oluyimba olwo gandi chameleon ali mu performing oluyimba lwo tewafunako time confronting chameleon kumwatulira nti owaaye bangambye bwe bati ne bwe bati naisi sobola kubanga twali family emu neje tuva n'obudde obw'okwogera ebyo naye kuba nali mu ekitiibwa nga tewali wabula nga the only way I can do it is through music. Yeah, and that's what I did. cleverj mu luyimba lwa nsi yaleeta mulimu line egamba nti nakomyewo nate okusomesa nakomyewo nate nga omusomesa ng'omusomesa. Yeah. Kasooke nebaze Katonda yantonda. Oluyimba mubadde mumanyi lumu. Kuba toba gwe nali sirutonda. Abantu bange baali banvaamu. Yeah. Bantu ki bana baali bakuvaamu mu biseera weetaagira abantu. Bwe nakuba manzi wanana abamu betwalananga nabo bafayite mabega tebakiwulira bulungi. Oluyimba lwali lunene. Lwali lunene lubonyabonya ne bana Uganda okuluzzaako. Era ayagala oduzzaako, Ragadi ayagala oduzzaako, ne Chameleon ayagala oduzzaako. Nga bagala kuzikiza. Ewa Ragadi ayina oluyimba lyakubanga ng'omulaba naye asonze ku olwo. Ewa Chameleon wali atasiga nsigo yali azze kulwanyisa manzi. Yali agamba gwe. Atasiga nsigo oluyimba lwali luzze kulwanyisa manzi wanani. N'oluyimba lwa Ragadi olwa luyimba ki? N'oluyimba naye lwe yayimba nalinga mbalaba bonna kubanga okuba hit nabalanga kulaba hit ziriwona abantu ze balina nendaba kiche nnyinza okuleeta. Wasookanga kuwuliriza kiriwo. Nempulira ekitaliiwo nendeeta ekyo. Ekyo kinzimbisa studio era Mukama wampeera amasannyalaze. Ansaasire neme kuddamu kwegulumiza. So Chameleon bwaleeta tebasiga nsigo. Lwakutuukako lwakuyisa lutya era obubaka obulimu obwo bwakuyisa butya? Bwanyongera amaanyi okwongera okusiga nange ku nsigo zange. Era kyova olaba nze bwe nawuliranga n'olwaleero mu muliro butabaako nze munnaye okulwana kwange awo mu music we nsobola okwame kulira. Bobi Wine teyayagala kuzikiza ne Bebe Cool tebaagala kuzikiza. Okuzikiza kwali ku Ragadi na Chameleon kokka. Nze wange bye nalinga ndaba mu biseera bye kikyaddukangamu ngeri kyaddukangamu. Mulimu abalasita abaleeta ennyimba zaabwe nga muzimu gwa Nancha. Mulimu abalasita abaleeta ennyimba zaabwe naye nga zo ziri totally different ziyingiddewo ku bwazo. Ne mu ennyimba zizayingira n'ogamba luno ddo luyingiddewo okulwanyisa wano. Nange n'ebipagala ekiso ne ngamba jangu nga weetegese. Mu nsi yaleeta mulimu line egamba nti agali amagi ze zikokolima. Awo wali oyawunukula Bwana Yosefu. Nali njatukula audience. Nali ngamba audience. Mulabe kino agali amagize ezikokolima. Baani bano bwe wali okoonanga ng'ogamba nti bwakukoona nawe mukoone. Wali osiga bubaka kyobwo era bwali bugenda eri ani? Nga bwe nkugambye nti ennyimba zange nali sobola kulwana na muntu physically naye nga nsobola okulwanyisa eddoboozi lyange. Talanta ngoyita mu talanta. Kati nga bw'onkoona ng'obadde okuba music wange eri nga nange nkukoona music nga nkugambako. Kwekkoona kwe nali ntegeeza. Kiki ojjukira mu mwaka gwa 2007? Ebintu bwe byakyuka. 2007 ebintu bwe byakyuka. 2007 nazaalira Jeremiah. 2007 ntandise ze nesasulira nga sitakyali kiwa kumpa sente nsasula. 2007 ebintu bwe byakyuka. Buli kimu lwe kyakyuka. Biro watuuka n'owulira nti endongo
ya Uganda oba East Africa ogirina mu 5 ne audience. Olunaku nali Southern Sudan. Wenalaba ku audience jesirabangako. Yali 2:8. 2:8 kubanga awo Kampala yanonyanga nga tendabanga siranidde Juba. So awulira ngo ina amaanyi nga audience ogirina mu 5 kubanga natuka nge Juba nga buli wentuuka ku road blocker nategera cleverj basoka nakutuwa wakutula ntusoka tunyumyamu ne tubabuuzaako olusi ezimu ne batuwangana batuwerekera nga tetulina tujja kuyita ne batuwerekera ne batuyisa we tugenda oyita kalina laba nga tebabikolera balala kubanga tulina betwasanga ku road block nga baparkinze babakaza akaza naye nga cleverj ndaba ne kuru yange tusonga busonzi. Kampala ono diro wawulira nti cleverj atuuse mu myoyo gy'abantu akuba sho neewuuma. Sinaako lunaku lumu nti olwenakuba nenkiwulira wabula nkiwulira buli lunaku nga bwe nkiwulira kati. Sirina era buzibu bwenfuna ewange nekimanyi okunzirusa ewaka wano kwe kubeera nga sina kyempulira matu sina kyenzimba sina mulimu gwenkola ogufubutuka mu mutwe wano. Bonna wekijjira nempulira nga kyekyo bingi byenfulumya bingi kati bate kulimba ndaba nyiza no oba kubeera kikwampulira nga obwongo bwina okutuula. Almeredian Ventures Limited yabasangi bwentinda okafene stage nga kava ku hardware world batwala abantu kuba kyeyo ekata era nga ngamba muna Uganda wangalire Uganda nti it's high time wekwate company manyidwa nga Almeredian Ventures Limited bakutwala okuba ekyeyo ekata. Namba ze simu ezo bakubireko bayina emirimu ejenjawulo atenga n'ensasula ya njawulo atenga ensasula eri straight bekwate buli kimu kitambule bakutwala okuba ekyeyo ekata nkiddamu. Buli lwentera okulanga abantu bano nenkugamba nti bali mu nsi bweti ate gwe novaayo n'okuba enduulu nti waliwo abangambye bantwala Singapore mbeera sibitegeera mba nkozesezza olulimi Luganda ng'ate njogera mpola nenkunya nti Almeredian Ventures ekutwala kuba kyeyo kata ate novaayo n'ongamba ibula banfeze mbu bantwala kuba kyeyo Lesotho kuki ze nkugambye bano bakutwala kuba kyeyo kata kati gwe bakufera nti bakutwala kuba kyeyo Singapore bakutwala kuba kyeyo Mozambique oba kuba kyeyo Sierra Leone abo balala sibamanyi. So kwatagane Almeredian Ventures Limited bakutwala okuba ekyeyo ekata atenga baba dina fambatunda supplements ezakabi ne fertilizers ezakabi omuchala n'omwami bekwate balina products nga mu butuufu zezo ziri certified ziri tested atenga tezina side effect eri omuntu but before even taking these products basoka kukebera buli kimu ekitambula bulungi bakubire ku namba z'essimu ezo mukwatagane tuline Clever Muwonge Gerard Jen is standing up for what? J is standing up for what? J is standing up for Jehovah. Yeah. Wow, very good. That's very good. Okay, so cleverj. Yeah. Time yatuka nga bakugerageranya chameleon. N'okumusinga nga bagamba nti ono mwana yazze amenyeewo chameleon. Kyakuyisanga kitya? Chali kalinga kadde kakudibwamu ansa zange bwe nalabanga nze. Kubanga bobanga oli muyimbi ng'olina by'oyimba nga bisobola okugguka. Nawuliranga yabadde aziyizibwa. Nawuliranga ateereddwa. Ng'enjegere zikutuddwa. Okugerageranya ne chameleon kino kiina we kyakukoseza kiina we wakifuniramu? Champanga amanyi okwongera okukola ennyo abantu okunjawula ku ye. Okay. Kyakukosanga kitya? Kyankosanga kubanga bantu bangi banjogerangako ebintu nga mbiwulira mu nkuubo ebireeta obukyayi wakati wange ne chameleon. Lwe mwafuna obutakkaanya ne chameleon era bwava ku ki? Nno munnayo twakafuna kati olwaleero. Joli abalamu wano bwava ku ki? Anti abantu batusaba okukola korabo twatukogikola nga tebasiina obudde tebumala nze kukola waka waffe kola kyange nga tugenda okukola korabo. Chameleon n'anyiigira awo. So wagaana okukola korabo naye? Saagaana kukola era twakolako chorus naye by then ebyobululu bimutwala speed. Lord Mayor. Ndozaba gyembeera teeka mu transport genda erikomawo kati awo. Mwali muli mu studio mwakolera uwese guku? Twasoka kola ne Ian Pro nibiza bwe kyagaana okolebwa ntudde waka ntukikolako kiwezaako chorus bwe kyakoma.
twagala naye njagala luggwe kuba abantu bali balusabye. So mugenda kola kyo okutola oluyimba olwo okulumaliriza. Saawa zino ebintu ebitambula bulungi. Saawa zino ebintu ebitambula bulungi. Abayimbi tumaze emyaka 2 era mutuulira tetucapa. N'abasumba nabo katubakabireko abayimbi n'abasumba tuli bubi ennaku zino zonna ffe tukyali ku muggalo ogw'omuggundo. Ati embeera tetambula bulungi. Tetambula bulungi luli tubadde ne bannaffe eyo. Nina mikwano gyange gye mbadde nga najje mabega wali nga bw'okuba ekivu ne bakufuwa yena promota n'akuwayo 15 waliwo akabirayo mu ebiri oyina naye kati olwaleero ebiseeremu bw'ojjula ati akusaba ebiri omugambe gye atusole ffenna okakkanira nti tewali Clever oluyimba batugamba chameleon asasuza okukola naye collabos wabadde wamwaddeko ku ssente sisobola muwa wadde 10 kolabo kubanga tolina oba toyagala mukama bingi yazaatereza mu nze nasangamu ekintu ekiyitibwa twaweebwa buwa naffe tuwanga buwanga kali kintomeramuko ne kintomeramuko awo buli olaba ayagala okulembeza akasente kinkwatamuko awo naye ng'osubira oluyimba luno lunaafuluma mukama bw'anaaba akkiriza era nange nangamba wayali tannakkiriza kubanga ebisinga nga tukola ezaffe ne ziyitamu naye akoleze ne ziyitamu tuno tetulimu bubeezi katonda osanga ekiseera kinnaba. Ani yali awandiikira munne ebitundu bye? Yali yeewandiikira ebibye nange nga njala owandiika ebyange naye obuzibu bwe nnalina nti abantu bwe basaba kolabo yaffe namanyi abantu balina kye baagala okulaba mu ffe naye njagala tutuleko wansi nga nanze kyempulira naye nga akaseera k'okutula wansi tubeeko kye tulya tulyoke tuwa abantu nti kati kino kye twafumbye ng'akadde ako ewa papa wange tekaliiwo. Mubadde mwali mufubutukira mu lulimi ki Luganda, Luswayiri, Luzungu? Temuyinza kufubutukira mu lulimi lwomusazeewo kiri kyo mu studio mujja eba vibe mukama alina bw'ajja akikola. Akayimba kano kenkumiddemu mukama twagala kuba naawe naye ngenda mu studio nalina ne peyini yange nga ndaba bano betusabira abantu betusabira n'osaba ekisaala kitaffe ali mu ggulu naye nga ogamba tusaba tuli bangi ng'eri tebasaba bali muli bamumunya njagala tubeere nga njala kabeere mukama njagala kuba naawe newe nali nkola mu studio ne bannange ne bangamba gamba mukama naffe tuteekemu neno kampuni yange eriyo n'abakaana nabo babeere nga babeera part of it naye nga nze wange yali emaze okuluma nga njiwulira njagala kuba naawe so akayimba kati awo kalaba bwe kagenze era ninze mukama wabaddizaako ekigere nga ekyekyo nga tubaako kye tukola ate bwe kibale tukikoze okusaba kwange kweyongera bweyongeza okukoleranga abantu ebintu ebyenjawulo nga biva mu mukama waffe Yesu. Bw'obeerera ku piiki twali tuli awo Good Life nejja radio ne Wizo Jamal, David Lutalo, Aziza Zion, ye season yemu eyo bakenzo ne bajja n'abayimbi abalala baali bangi nnyo. Lwaki tewakola kolabo n'abayimbi ebiseere bwe lwaki wali gwokola kikyo wekka abayimbi abalina Uganda bali ekikono kyabwe nga bakinkuba mu alaali kubanga nayagalanga okubeera ku bifulu by'aba Eagles Production nga kizibu abayimbi bangi abaliyo ate ebandi ewulikika naye nga tebasobola kugatta mu bandi muli tugere tukole obaye okitegeera era waliwo nafuniramu pain kuba omusajja gwe nali naguza mbongo nali ngenda musiba mukomera basi aliye mutwala naye mpulira nga nange kati ngenda sibayo omuntu mukomera ne bagala ne musajja mumuleke era abayigozi bakiyingiramu kale bivula emabega nze nkola n'abaana bange baswa 247 era posta yange ogisanga cleverj n'ogisangako ragafire n'osangako Mad Bantoni Izemani ng'ogisanga mu kyalo eyo nze n'abaana bange so saayina nnyo collaboration y'abantu bano saayina nnyo gundi yaabwe kubanga mu bivula ebyalinga birina okunyingizamu okubeera nga associatinga nabo nabeeranga ignored. That's what I can say. Olowooza lwaki abayimbi bakulwanyisa nnyo? Omuziki gwali gw'amaanyi. Endongo bagiwulira. Omuziki gwali gw'amaanyi. Nze papa munaye ennyimba ezo ziraba bwebibeera bima bya munnamasaka tutuuza abaana bawere mu mizindaalo. Bakutuka emitima? Katoteekayo. Owulidde. Emuziki wange ndoza nina kuyimbira abantu nga balinga 600. Kyobola nkosa amaanyi mangi oba oyinza kikunyonnyola nti nze mpulira bembulira balina okubanga bangi. Togamba muntu omu n'eŋŋoma nga nkuba ewuliza bangi bwentyo bwe ntambula bwentyo so nkikolera ddala
nemba performinga ku stage sagala nsigaleyo mbwa wakulira wa chameleon walike wa chameleon chameleon mugandawo bichi bye wakopa ku chameleon kuteeka katonda mu nyimba ze. That is very good. Yeah, ekyo kyokka atina yakimbulira nga wayisa akaseera nagamba nteeka katonda mu nnyimba zino abantu balina engeri gye oluyimba luba lwagala ako kapnoti tajukira kujukira nti yakaŋŋamba yakyogera n'ekipiikinga niraba nga kituufu kubanga abantu bonna baagala mukama katonda ono buli wonooyimba nga kulimba n'abeeramu alina mikwano gye mu nsi muno. So that was the only point. Nze Yesu yanjigiriza ebyuma ati gwa mukwano gwange njigiddeyo ngezwako nina kyenkopi nina kyenfunyeyo mu mbeera yo energy embeera y'okwagala kyokola obuvumu n'obumalirivu tewakijja chameleon. Obumalirivu nabujja mu kubeera ignored. Sabantu okuyiginowalinga wajja obumalirivu family yaffe kuyiginowalinga. Family ziri za mirundi ebiri kati wano zoyogera kayamuzayi yanja obe yiyo 3 eriwe yo kusatu ate era ekinumiriza bwe bumu bwetulaja oluleta kuno timana kwatagala ne banno. Family yo kusatu yeriwa. Family yo kusatu inakulira yo ginayigira okuba enkofu ginayigira okuzanya matatu yeriwe yo mugenzi takiwanuka kyajjafe mwaka guwedde kitalo nnyo. Naye kakati abavubuka betusigadde fenera nga betwakolanga ebyo katwelabako nga tukuze tulina ne family n'abaana. Si family ziri 3 so kitukolamu bubi okubanga kitukosereza nnyo ddala na ddala nze okuba okwasaganya ekyo nga kamyoni omufuna nga nabano bafuna nga nawe wooli kimpadde nnyo obuzibu ekinsindikiriza mu bwomu. Clever abatu abaagala kumanya mu baganda bo abamuzeyi Mayanja ne mukyala Prosi Mayanja mama wa chameleon ani gwosinga okurelatinga naye ni gwosinga okwatagana naye. Muzeyi Mayanja gwosinga okwatagana naye tokwata mu baana beto ina okwatagana naye. Palaso omanya abaana bano nkuze nabo kuva buto nkuze nabo nga bagenda kusomero ng'ekyo nkikolangako kuba okutambula nabo genda kwa pyawazi bawerekerako so enkwatagana y'abato omukwano era gwalinga nabo mu buto bampitanga okubakuba ababaleetako effujjo okukuba ababasumbuwa ku ssomero. cleverj ekimbowa kino kitukuba nesenga osobola kitukubiramu mwana n'osamba kimbowa nekikuba nempiranga nange nina abakaba jeni nenkola. So wali guardian angel. So twali omukwano ogwo tegusobola kubanga tojja mu mukwano gwo. So Palaso yafuuka mukwano gwange omugezi eke yafuuka mukwano gwange bingi bakikunyonnyola entya. Naye nga bwekityo nti bo mu buto bwabwe twabeeranga nabo n'okujja kubeeramu nabo nafunamu emikwano gyange. Kamyoni ni mukwano gwange naye nduzi omukwano tegwanywera ogwa Palaso gwanywera. Ate wizo mukwano gwange omu ku basajja abasinga obukkakkamu wizo muganda wange naye si mukwano gwange. Between chameleon Palaso ne wizo Humphrey Henry David Josephine osinga wulizaani? Palaso kusinga okwogera naye. Bana bebulaya tobawuliza David ne Henry ne Humphrey tobawuliza naye si nnyo nga bwe tubeera wano bala ku bantu baba bali Bulaaya naye nga babeera bazze era bwe bamiyitize twogera naye nga kiba kyakaseera olumu omuwamu kyayagala mwogenda okwogera obudde ne buziba bakunyumiza ku mbeera ebadde e Bulaaya Amerika nobanga nawe olina gy'oyiga ku gy'otaali mu baana bakaseera kano naye Palaso mbeera naye ebiseera Cleverj mu maama ne taatawo mwazaalwa abaana bameka? 2. Gwe naani? Nze ne muganda wange Birungi. Akola ki ye? Yafumbirwa. Okuyimba kuno okukwo bw'okuba tooki ewammwe kuvaawa? Benkuba tooki ewaffe abo nno saabalabako naye nabawulira nga bavuuvuuma buvuuvuumi mu lugambo nga mpulira abalinga bayimba ewaffe. Kuba n'omugenzi muzeyi taata Kiwanuka yagenda okufa yayagala muletemu kajjita naye andaga engeri gy'akasuna. Kyenamuzuulako nti yalinga teyeeraga mu byakola naye saafuna mukisa mulaba nga agisuna naye nga yali agisabye muleetera asunemu. Nekiryongera okunaga nti era baaliyo ndowooza bakola ki? Abayimba.
Okay. Aba Sun Cargo Shipping Company basabaza male kuva China paka Mombasa bekwate omusubuza wangalira Uganda ne China wekwate Sun Cargo. Basangibwa ku Arua Park ekizimbe Fortune Plaza SF zone SF12 bekwate buli kimu kitambule bulungi. Okwewala abafere Sun Cargo teri ku Facebook toyina ojagisa ngokujjako kuba kubira namba z'essimu ezo zetwateekako. Atenga aba Roast Coffee Academy Tiger ya kirimu akugamba nti barista yenna okuba wakabyo ina kutendekebwa Roast Coffee Academy osobola okukola mu hotel okuviira ddala ku 0 star paka ku 7 star hotel ng'okola kachai akatukanye n'omutindo gw'ensi yonna world class coffee. Aba Roast Coffee Academy bajja okubanga bakutendeka buli kimu kitambule bulungi nnyo. So cleverj wanji okakkana otya wakkakana ddi era okukakkana ko kuno mu ndongo kwava kuki? Kusoma kigambo nti olimanya mazima mulifuka baddembe. Ekyo kyankakkanya nnyo wano. Nnyo era bwe nakiraba manyi Bayibuli tujje tugisoma. Nimwe ekigambo ky'osoma ne kikuteera ddala mu mbeera endala. Awo okumanyira ddala mazima wenzikakkanira. Kibola ba studio sikyasaba abantu bane ansanyalaze kati ndi mugumiikiriza kuba nawe ntuka ne ngamba awo wali obugumiikiriza babatukufu awo. cleverj music wo okwesala mukko n'amaanyi ga music okwesala toyina muntu yonna oba mbeera kwobiteeka nti kino kyaleetebwa kino cleverj okukkakkana nti amaanyi ne geesala toyina you don't attribute it to anyone, be it musicians oba mbeera oba change y'endongo. Bwe namanya mukama nensonyiwa buli kimu kubanga akadde katuuka ng'erinnya ndiina ennyimba nziina naye nga siina mirimu. Kyava ku kyekyo era we mbadde ndagaawo kubanga nabeeranga ne manager wange ebbanga ddene nga bulimu ogujja guyita mu ye kutwala nnyimba ku radio yazitwalayo kadde katuuka nga ne bwe nzitwalayo tebammanyi abamu nga baŋŋamba mwana ffe mukubira music naye mwana atwewulirirako nga sibamanyi kuba size na contactinganga nabo. Kakati abo bapromota bangi baabula ne badduka. Si kudduka bali tebasobola kukwasagana nange bali bakwasagana. Oyogerwako mu biseera wabeerera ku peak ku top ku chart nti wali tokola bulungi mirimu gyo in terms of respect, wali towa abantu kitiibwa, walina eggume, walina emputtu, wali weemanyi, walina amalala. Byonna nga byogedde nabiyina. Ebya ddala. Ate nkwegaanirewa. Omanyi amazima ganfuula ow'eddembe. Bayibuli egamba nti amazima gali bafuula ab'eddembe. Kyekyo kati twali n'olwaleero waliwo abangana cleverj oyina amalala. Amalala temujja gasanga mu nte. Amalala ojja gasanga muntu. Ntumiddeko MP Jesus. Nkwagala nnyo muganda wange. Kakati bwe ngeegaana gayinza okuyingira mu nze. Akantu ako kaddemu omulundi gumu. Amalala tebagenda gasanga mu ndige oba mbuzi oba nte. Gali mu bantu. Ogasanga mu muntu yogera na bulungi. Amalala mu muntu mwegali. Kye Bayibuli kyeva egoogerako. Nti onoobanga oli w'amalala ojja kutandika okuba bwoti ne bwoti. Kitegeeza mu muntu gabaamu era muli muntu teri atalina malala. Wabula mukama ajja n'atugamba amalala ago mumwe mwegali naye mukole eki kino kyekyo. Cleverj walina emputtu, walina amalala, wali weemanyi. Nabbanga mu kyaki. Kitegeeza kyekyo. Nga tugenda waayo ebirabo nga nze zijjamu ak'ettaano nga ndekamu eky'ebitaano. Kyaki kyeyo. Gwe buli kyonna ky'oyogera n'olya nti abantu bagamba kino tebabyogera ku muntu eyaliwo. Ate bwe mba wakanya mbanga wakanya Katonda. Wabbako mu kyaki ebiweebwayo? Kyaki kyeyo? Eya Holy Family. Esangibwawo. Awo ku Nkere zone ngodda Kawempe. Ng'okwatamu n'obbamu. Biseera ki ebyo? Nga utidde nnyo. Ebiseera ebyo tuba tutya ebiweebwayo. Nze nno Katonda namufuula mukwano gwange nze. Era ekyandeetera ekyo buli omu yagamba nga mu kutya Mukama amagezi mwe gasookera. Bwe kiri. Naye nazuula entiisa ey'amaanyi
mukama kuma notandika nomunyigira kubonezo byakubonereza naye bwe oyagala mukama nga mukwano gwo nebibonezo otandika obyagala byaba kubonereza kibonezo ki omukama katonda kyakuwadde n'ogamba nti mu butuufu ayi taata eyatonda eggulu n'ensi ombonereza nanoonya asobola okumpola ssente ntandike bizinesi n'abula nempulira eddoboozi nga ligamba ekalangalo muyina ettaka ddene mityana ewammwe mu majaani eri genda osiga olusozi olwo nakasooli ojja dde okungulamu entandikwa nagenda nengula bifooko gali mayinja nengula bifooko nengula embazi kibiki nkumbi era kasooli yajja bulungi n'awera bulungi kwolwo lwe yagwa ebbeeyi ye papa Extradigest mugoba nsonga tuline cleverj Gerard Muwonge mugoba nsonga gwe tulinayo lunaku olwaleero owai wali osize kasooli yiika mmeka zalinga yiika bbiri zonna ebbeeyi y'akasooli n'egwa mu Uganda wonna yagwa papa kuba nali maze okufuna obwongo wange bugamba nti bajja kumpa ssente kati nga bwenfuna eri mu ndongo bagula ebbomba bwenfuna bagula ebikumbi bwenfunayo bwenfunye nga bagulayo bino ntwesitula ntugaba naye si kuyimba buyimbi tugende tuteekeyo naffe tufune ssente ezawamu tubeeko projekiti tutandika itwagala ne bannaffe amanya tugakuba bubi nnyo koto paka eri kasooli n'abala bulungi kasooli n'aba mungi ensawo ntizigambye bazikuba ne zibeera awo natugamba ebbeeyi n'egwa bbeeyi yagudde awo wawulira amaanyi ga Katonda noga nti Katonda ate basaalekera awo nagamba bwe kiba kigeze essonga ye mukama agamba tolekera neziramu nensimba eka ng'emu ey'akasooli era oyo yannema okungula namulekayo ennyonyi ne zirya namulekayo oyo so ekyo kyekimu ku bibonerezo Katonda byakyakulazeeko naga nti nze nakutonda kankulage nti gwe ne bw'onoosaba ssente n'ozisaba amawanga gonna noga ngenda kukola negulira emmotoka ngenda kukola mpase ngenda kukola nga tosabye omala biseera ekyo nno kye nalaba gwe ne bw'onoosaba wali otuuseko mu moment eyagala okwetta kyali kivudde ku ki era kyatuukawo kitya era ovuunuka otya ekkoligeeri ery'okwagala okwejjambula mu bwensi nga maze kulaba Yesu so kyatuukawo kitya wali mu mbeera ki okwagala okwetta natuuka ebiseera nendaba neŋŋamba naye bano abantu bendaga amazima alo bebi oli luddawa neŋŋamba ye maze kugendako n'alyoka mbuuza abeera ndaba oba abeera bamugambyeko kati time yatuuka nga ndaba ndaganya nga abantu mbalaga bwendi naye ate nga ndaba tebandaga nga bwe mbalaga nga ndaba bwesi bwe bitambula kati nawe natuuka nina benasiiringa neŋŋamba ebyo mukama kwekera ddala wala awo tebaggulawo nina bye naleka neŋŋamba ekyo mukama tokubye wadde kaama eri abatulaba Nuga inabi nasiri nina amanyi papa nze nina ne sala zenasaba edda nina sala zenasaba edda nga nsaba mmaze okufa zibeerewo ekyo kulabirako kikye nkulaga nti ne sala zenasaba mu maaso ga future yange nga maze okufa zibeerengawo kubanga manyi walituuka bonna ne bavaawo n'ezo esala nazisimbayo dda zibeerewo Extradigest kwe tuli ne cleverj tutunulira music we tutunulira obulamu bwe tutunulira lockdown n'engeri gy'akakkalabyamu ebintu cleverj wano we tuli wawo lino ettaka waligula mwaka ki era wafuna kulabikirwa ki okugula ettaka abayimbi mwogerwako ng'abantu abeejalabye ennyo abatatunulira lwanca abatunulira ku olwo lwennyini lwe muba mulimu 29 lwenawulira eddoboozi eryokugula eno nabulirako mukwano gwange yali promota bamuyita promota Moze era bwe nakimugamba yaŋŋamba okakasa oyagala ttaka oyagala kuzimba ne mugamba ye naŋŋamba tugende nanetawa ne wa mwami yali mulwadde awo bamuyitanga mwami Mayanja awo era ettaka yo olaba endagaano yange egamba anguzizza wano olw'obulwadde obunnuma
nenja nengula wano natunda eri emmotoka yange kwe kusomozebwa kwe nafuna kubanga yafanga ebyuma bito yafanga ebintu nga bya bbeeyi ate ng'efanyo kuba nateekangamu abatwatambulanga nzi n'abaana bonna so nalaba etandise okukaggwamu engitunda nenga kangula ettaka emmotoka ena ensanga nga oliko wagula migga emeka wano? Nagulawo $4 million. Bugazi ki wano? 75 ku 1012 naye wali bazijjako 12 ne banga abali eyanguza yali ayingidde ewa nannyini ttaka ne banzijjako nampa wali awo okuyita so ne zibeera 16 is it ku 75. Okay. Nega kati sawa zino njagala mvena kino njagala ndi mukunoonya capital ngende nkole ekibayita ekisaalu abamu emanchi bagaya bayinza mukitegeera nenjala kuzimba Yerusaalemi yavuye ekitundu nga bakita nkitume Yerusaalemi. Lwaki tokizimba ku ttaka lye mulina eddene ekalangaalo bagamba mwine ettaka ddene nnyonnyonnyonye terina kyo mulikolerako teryalimirayo teryabeerayo. Yantiisa okuva ne nalimawo kasooli wange eka 2 n'agwa nyiza mutwalayo abaana baagala otukula ne baddugala kati njagala mukama abeeko jampa nkole kino kyempulira. Ekijja ko baziika chameleon ko bakuziika abantu baavaayo ne babagerera amafuukuule ku kufa kwa Emma AK47 nti mwale mukulaakulanya we muziikibwa tewali kaabuyonjo ennyumba ekutte mu mbinabina akadde konna egenda kugwa ate nga mukoze ssente muli b'amaanyi. Abantu bano bo bayinza okwogera bwogezi naye nga temunaba kutunenya mubadde temunaba kutunenya nga mwina n'okutumanya basooke kubamanya baleke babanenye bwe banga kuba ndaba okumenenya kuli mu maaso naye bandisoose kutumanya ne balyoka batunenya kuba bingi ebijawuzamu n'okutuuka ku ekyo kibala osanga weriyo ebirala kati babinenyeza bwereere tebalina kye bamanyi. Lwaki gwe totakinga initiative gwe nga gwe omwana wa Katonda eyamanya Katonda eyategeera Katonda n'ogenda n'ozimba ku kijja abanajja okukungubaga bwe banaatuukiranga ne bwe banakyamiranga because ne kabuyonjo twatuukayo nga teriiwo. Kakati oba nkunnyonnyolemu ntya mukama waffe bamubuuza kiri bakitya ggwe okudda eri ffe obutadde eri nsi naffe twakiraba zibwe nti bwe nakiraba toyinza kgenda wa mukama waffe tagenda kujja eri nsi ng'ensi tegenda nga gyali era ajja kuddira bano eri bano abaamusembeza bajja olabikira. Kakati nze nimulinaggyayo amaanyi ag'omubuto nga naffe tubeere bwetu tukyali mu ssaala ya kitaffe ali mu ggulu n'ebisaala bino bye tutuuse papa nze noonya akasente ne kabula nina mukwanda wange Izeneri abeera eyo leero yazze okundabako wano naye mu bisaala mbadde nkubira laga wali nga ku kasente ke bampa baba mperezayo ekyebiri baba mpayo ekitwalo baba nkolamu bwoti kati myaka egi tetukyapa kali nabo abaana abamu bakubiranga basaba ku buyambi abamu nange nina benkubiranga saba ku buyambi olwokuba tetukyakyapa tekikyatambula. Obumu tebuyinza kubula mu family enkulaakulana n'ebaawo tebusobola kikulu nnyo ekyo. Iye kaakati bwe nabanga nina abankaabirako eri nga ne benegaseko tube nga tusobola okuyambagano basala bawadde ku ssente oba batadderewo embeera yonna eyinza okuvamu kasente owulidde nsaba noonya bwenfuna capital mbadde nkola bwente mu bidongo naye tewaliwo ekiva tewaliwo woggukira kale n'otandika otya obamu tebasobola kubawamu facilitation zisobola kulabira abayimbi ofunisa facilitation ezizolabira famire yo kyenva ndabange yagendewe eri mukama era mukama ajja muyamba yali ayagala omuzibula amaaso yamuzibula. cleverj mu mwaka ogenda ekalangaalo emirundi emeka ku kijja gye babaziika? Siina mulundi gwawandiikibwa wadde etteeka naye kwagala kwe nga nkeezezza nga mudu kweri nga kyo kyantadde ku mutwe era onsanga eyo nga luli bwe nasimba kasooli wange na bbeeyi neegwa. Twawulira nti mwayinamu embeera n'endowooza eyagala okutunda buli omu atunda ekiki ekalangaalo eyo. Tekituukangako nze sikimanyangako n'ekyokutunda biki ebyo sibimanyangako zimanyi ndi waka walimba mwana ate mba mwana omugonvu ennyo kuba n'ebyawe sibimanyi nnyo kati kyensinga okumanya kati ye Yesu era buli bwompita nga ompisa mu kakubo akadde eri bwompisa kulima bijja
Lwampisa akakuba kalanga. Toli mabijja. Sikali kyombuza sikyofunye. Buli bwonkulube eseeyo bwotyo mpulira omusajja ayimirira ngamba bagambe nti kati oli wa Yesu. Bo tebakuzza mu byansi. Kubanga bwe banaabeera mu Yesu bajja kubanga ggwe. Katonda ajja balabirira nga bwakulabirira. Naye gwe tojja sobola kola ekyo ogenda olongose toilet, olongose olujja, olongose ki, okole ki abantu bajje balabe nga kyekyo. Wabula funa tulina kufuna Yesu tubikole nga tulagiddwa. Era muganda kino kye nafuna. Teri agenda kunsomesa Bayibuli aginsomese nga bweri nga sinnaweebwa Mwoyo Mutukuvu. Kyetuva tubatizibwa ntutukula Mwoyo yennyini n'atulambulira ekigambo kye kubanga bano abantu tebasobola. Bwento nange sisobola. Cleverj, gye buvuddeko awo twakulabanga okomyewo mu mawulire with the bang n'olabikira ku comedy store wa Muhanji okoza appearances ennyingi ate n'oddamu n'okkamukko obuzibu bwavaawa. Bino ebyajja byonna ebimu nabiwulirako nga tebinabaawo. Era nayagala abawagizi bange bonna buli yayagalanga Cleverj ne buli omu mukweke mu linnya lya Yesu, buli omu mukweke mu Yesu abeere omwo. Bwalituuka okuggulawo ndisanga balamu yali aimu yange ennene. Oli ku kikati? Saawa zino mbalenga ngenda nenjukya ku holding naye siri nnyo obbi waakyo. Nina abampita okuba ebivulu naye tebanabiggula entiisa weeri ogenda okubitandika. Kituufu. Mazzi wano nsobola okusoma ku ttaka lyange nzimbe ennyumba awo muzeeyi wange wayinza okubeerako kuba kati muzeeyi wange talina waabeera. Muzeeyi taata Kati kyonna kyesibidde awo nti nina okukola emirimu giringa mukago omuntu omu kubanga nkitambuza bwentyo. Lino ettaka mwasambye kadongo ka mataffaali. Gubadde gunene toliraba eddala zeziri nze buloka ziri. Okubanga nje bwe basiri ku holding jane kuba ku mataffaali basiri ku mataffaali nzi. Holding gwoyo kye ebyuma byani bakozesa oba bibyo? Anze holding mba mmocha zipapasi twali muntu asobola kunsasula ku nsi kuno kyoba ne sente eza capital nsaba nsabe. Njana zo nzikolere nzizzengayo. Kubanga sina mulimu gwenze nkola nga nkola mbadde nga nkolera ddala. Kati sisobola era ne wa holding bangenzi wali ku Atalanta. Nze ntuuka wali nga ndaba ndi waka. Bwinsanga abalwagala okuwa ate munayo nayagala kuvaawo ate nga kuba kulyowa mitima kuddamu kubeera wamu nema nkoze omulimu ye papa yamanya nti baba steady. Nafuna buzibu amaanyi nnyo okulamula Cleverj nga agenda okukola ebivulu nti mumpeeyo obukadde buna. Naddala mu biseera bimanyiddemu omusajja Yesu. Nafuna obuzibu amaanyi nnyo okuddamu okulamula omuntu nti mumpeeyo zino. So gwe nkoledde obulungi akolanga bw'alabye. Gwenkoledde omulimu yakolanga bwe baggulawo endongo kati era tojja kulamulanga ssente n'enjagala zino. Eyo kiri eri mukama waffe yamanyi kuba kati simanyi kuggulawo nawe kuliba simanyi nabwe kiriba naye nga neetaaga bintu byenjagala kati sinsi bakyaggaddewo ntufuneko gye tukolera emirimu gyaffe just beetagamu obukadde baffe nga 8 tugule ettaka eyo wala tuteekewo obulunzi na biki naye njagala obikola wano naye kyolunda kye babba kyoluteekawo kye babba wano babba ebintu kyoteekawo kyekigenda ate batolina gojja kusongamu nti ono yakitutte kati kyovulaba njagala ettaka mukama mpe ekitundu kyensobola okola Yerusalemu bino mbijjemu ebiri mu mutwe bitandika okubeera mu reality. Cleverj bw'otunuulira industry ya music wa Uganda olunaku olwaleero luno waliwo abayimbi ng'abantu babeesiimisa ne bagamba nti myaka 5 myaka 10 15 Chameleon ali agenda myaka 2 ng'ali ku chat kyekiremezaayo abantu abamu ku top era kyekiwanulayo abalala ne bakka olw'emirimu gya Katonda ebimu tebinnaggwa ebimu tebinnaggwa olw'emirimu gya Katonda ebimu tebinnaggwa tulinayo abantu bapanga balina ennyimba zaabwe nga buli Lady Mariam bamukazako tinatinde nga lyerinnya lulimba lye bamuyita bagize mutegeera nti Lady Mariam ng'erinnya lulimba lyafuna lyakola erinnya bamanyi tinatinde lyayitawo dda. So abo abayimbi ye mukama alina bwakola ebibye ndabyeko Maddox wano nga alinga agwa alinga ayimuka oba gwe tomulabyeko abaita akolanga video naye akoze video emu navaayo. Kanze obuzibu bwe ninamu ku kintu kyonna wano kukikwatagana ne music industry kwe kubanga tennaggula
so obuzibu nina obusinga obukulu bwe nina kati gye mikwano gyange eginkabira okubaako bwenjiyamba maye papa nina emikwano nze golaba n'emikwano mingi era gye nasoose okulamusa n'okusabirako nga twakatandika kati ennaku eriwo ne bambi sina okuva baggalawo ebivu myaka tugendamu 2 oba tugendamu 3 mu maaso awo tuyina omwami muganda waffe omuvubuka gwe tusanze ne cleverj nga ayina byegeyageya tujja kumufuna mu maaso awo mu ddakiika mpaawe zaaga mu maaso awo tugenda kubanga tumufuna tulabe mbeera ki gy'alimu ate waliwo n'omuto cleverj gwe yakutteko asobole okubanga naye amulaga amuwa omumuli asobole okubanga naye ayitawo naye tujja kumubanga tumufuna mu maaso awo tuwayeemuko naye wano ne wali owaaye waliwo ebiseera bwe batugambira nti abantu bagenda mu nnyanja ne bagamba nti chameleon agenda mu nnyanja ebiseera ebyo bijjukira gwe wabeeranga ne chameleon yagendanga mu nnyanja yaawe era ssaawa mmeka kakalize ganye omwana wa chameleon namuteekanga ku kaato mwana ki ayira ne mutambuza ne tuuga ne paka eri bwe tuti olwonga muliwa awo ku nnyanja nyumba yaffe yalinga ku nnyanja emuyenga neno za bakulaba nganga owuga bondo za bakulaba nganga ogenda mu nnyanja sinyiza okugamba sinaayo nnyanja ndala gye bayinza tegeeza ye yawuganga ssaawa mmeka chameleon yawuganga abantu aba bulijjo we bawuganga yawugiranga mu nnyanja omwo mu puulu swimming pool oba mu nnyanja nnyanja fera twawugirangamu naddala dolotiya yawuganga n'omubiri gwe nagenda nakuzinga kye naddamu n'akomawo bwali yali ajjo tusa n'amazzi kuba naffe twalinga twagala owuga naffe tugende tusaleko tugende ate ye nkafulu nga muyiga buyizi chameleon bwe yabbiranga bwe yabbikanga yamalangayo bbanga ki wansi era nga abalala be bawuga papa abalala nga era be bawuga bakuyita kubbira n'okwata ku matu n'okkirira ye yamalangayo dakika meka tulina okuwuga kwe tumanyi okwa fani kwe tuwugawuga okwo oba omuntu abbidde kyekyo ate eriyo oyinza okulowooza namu ekirowoozo kigamba nti bwe yabbiranga alabika awo yagenderanga Almeredi Adventures bakutwala kuba kyeyo ekata bekwate muganda wange eno gy'osinzira. Almeredi Adventures basangibwawo ntinda kafene stage nga kava ku Hardware World ojja okubanga obasanga ate nga bakugamba nti ayagala ogenda okuba ekyeyo emirimu miyitirivu nnyo wakati w'emyaka 18 n'emyaka 45 tebasukkawo nkugamba nti bekwate buli kimu kyambule bulungi ate nga yo Dynafarm abatunda products ezijja okuboostinga immune system yo ezijja okuboostinga system y'omubiri gwo so wekwate Dynafarm buli kimu kitambule bulungi nnyo tugenda kubanga tufuna Izeman ajje wano tugeremuko naye Izeman katumufune tumusanze wano nga awayamu ne cleverj azemu kabira nnaku ate nga ne gwakabira ennaku ate naye mbera sinungi mbale n'abavubuka nga tukuba ebidongo naye namukwano gwange yanfaako obulwadde era baatunenyamu ne bagamba mubadde nga mudongo nga temufa ku bano bannammwe abadde mulwadde nga temufaayo ize jangu wano walifunye akatebe tuwa akatebe ako sebo zukuko tuwa akatebe ako zukuka ileta akatebe ako iza atuleko bwe mwana we yatufaako kateke wane mabega kataba tutire mu lumbe nagambadde nga mu ndongo muli bubezi mu ndongo tuli amwafunye ebyuma abazungu babawadde naye munamu afate mumufaako oli otya siri bulungi muganda wange ndi nesiri bulungi mu bulamu nga bwempisibwa bubi nnyo naye nga saali bwenti era ali sikisuubira nti ndibeera bwenti mbali muvubuka w'amaanyi ayeekolera emirimu ayimba naye kati kulasina kyensobola n'ogw'obulimi gwogere mumwogera bwogezi gwa kuyimba ne bakumanyira mu ndongo okuyimba mbali enyimba bloka nazikuba buli kimu so kyekikuluma ekinuma sukaali bankebera ne basanga sukaali nga yanuma diabetes
abazungu gwe bamuyita sukaali. Oyina emyaka emeka? Nina emyaka 29. Wow, sorry. Ogamba oba nina oba emyaka 12. Sorry. Embeera yantuukako. Okay. Izeman tumusanze wa cleverj wano azze kukaabira cleverj naye era naye cleverj endongo bagiggala tewali waayiyiza yakabirako ko banne emubende ne babaako akasente ke bamuwa kumuyamba ne eddagala kati lyaggwa akasente we kaakoma kati ye kyenda bakubanga bakutya kuddamu kubasaba kutwaddewo ku radio mubende nawo ne musabirako ku buyambi kati byanga ajja kujja kundaba eno muganga janguuko tulabo tuyinza okukiberamu ffenna tubeere wano kubanga nze ndabanga babeera eri obaana bali bayinza obubanga oba tebabeera so kati asula wano oyina omukyala n'abaana? Ate abaana sirina. Toyina? Okay, mulwadde wa sukaali bannayuganda batulaba yonna gye musinzira okubanga mutulaba, kindly help him in one way or the other. Ogenda kusoma ennamba yo omuntu yenna alina kyasobola akuteereko. Ennamba togimanyi ogenda gijja bujja mu nsawo? Enamba ya MTN mbali na akagifuna. Ate Airtel toyina Airtel? Ogimanyi yo mu mutwe Airtel? Kati basomere Airtel. Bananga batulaba nsaba buyambi bwammwe buli muzira kisa yena gyali mama Fiina buli omu asobola kyasobola nsaba buyambi bwammwe. Akasente kabaso kunsondera dozi yaggwawo n'enzira y'obutema bega nali nina kapoloti nganzo muvuka ke nali naye ya akasente nga nkaji mu ndongera n'obulimo obulala nako ne kagenda embeera kwegamba n'entawukako nnyo. Asome namba y'essimu. Enamba y'essimu eri 070 12 9 65 4 ya MTN nsaba njinoonye wa njinoonye gibasomere nayo nsewo kwaliyo nakagifuna mpya eri 078 61 47 27 8 saba njiddemu mulundi gumu ne ya Airtel nayo giddemu eri 078 6 14 72 78 yo MTN. Airtel eri 070 12 9 65 ziri mu mannya ki? Airtel erimu Tulyasiima Agustin. Good. MTN erimu Mugume Peter. Amanya go gwe gwani? Amatuufu nze agaba Kosima. Lwaki namba ziri mu mannya g'abantu balala? ID yange yangwako. Enanga muntu. Kale njagala kwebaza omutima omulungi ogw'okuba nti amidst all challenges wasazeewo n'omujja gy'abeera ajja abeere ng'awangala naawe wano nga bwe munoonya obuyambi. Weebale nnyo. Mbeera nzeka mu nju oluusi ntuuka n'endowooza n'okufa nga lwaki sikakati kubanga nze maama wange togenda kufugenda kukubirako amatafaali yafa omulwadde. Okay, Sebo Agustin ogambe gwani? Agaba Kosima. Abasawo bakugoba kuki? Bakugaana kulya ki naki? Bangana okulya akawunga okunywa obuugi ne bangana okunywa soda ne bangana kale okusinga ebintu nnyo ebiwoomerera ennyo. Nawuliddeko omunnyo. Omunnyo omusawo yankebera nangamba nguddeko naye mutonotono. Okay. Kirala butono ne bamungaana. Webbirira n'okozesa ki ku ebyo bye baakugaana? Tewali. Tya Mukama Katonda ng'oli mu kamera. Era ni mulokole. Nze nno njagala otukule. Toyina kye webbirira n'okozesa? Because the complaint ebeerawo ku bantu abalina sukaali. Babagaana okulya emmere emu ne bebbirira ne bagirya. Wava kalumanywera. Because katenako ezo bwembeeredde mu kyalo. Webbirira n'okozesa ki? Sikwebbirira emmere badyengawo kw'amatooke gatuka ne gaggwawo emmere nga bafumba akawunga siifa enjala
kikaliwo we wava tagali awo. Okay. Enamba z'essimu zasomye ezo of course tujja zipiningawo wali mumuwa obuyambi mumudduukirire omuvubuka ono muganda waffe avunuka embeera. Kale Cosma tukutadde muganda wange beera bulungi. Is a man tukutadde muganda wange beera bulungi. Kale ne bwogenda. Okay, Extra Digest mugoba nsonga. That is Cosma yetaaga buyambi mulwadde wa diabetes mu Luganda kye muyita sukaali bwe bulwadde obumuluma. Inshallah tusaba Allah amukwatireko amusuusa obumuluma obwo amunyigenyige awone asobole okubanga atambuza obulamu bwe in one way or the other. Cleverj papa before nga tetuna signing out njagala kukwebaza okulabirira omwana wo n'okukuza omwana si kyangu omulembe guno abaana tebakuzika. Mukama yakula omulimu ogwo kubanga ne wakati mumukuza nga bwoga nti mukwebaza okukuza omwana waliwo embeera y'okumukuza nti mulimu ebadde bisoomooza ebyo nga yeeke nnyini yajja gukola bw'atyo kati bonneebaza mpulira nga sinzi yana mbagamba omwana ng'omulwisizaayo sinze kituufu nga tetunafuna muto waliwo omuto gw'okutteko ayimba nga tetunamufuna njagala kubuuza kabuuzo kano bwe wali tonnamanya Yesu wenyigiranga mu bintu by'eddogo emirundi emeka? Baba nabyenyigiramuko nalumbako ku masabo agawire amasabo ngaga ng'onoonyayo ki mu masabo? Nafunamu ekyo kibagamba nti Cleverj bamuloga kati kyankonanga nekintwalanga ogenda okwejjako eddogo nenuma amaloga amasabaga. Amasabo gano ge wagendangamu basinganga kusaba ki? Nkoko, mbuzi, nte, ndiga? Eyangoba yansaba ente 3 byali byawera essabo lyeyowa bwotuuka ematuga n'okwatayo munda yo munda eyo yakusaba ente 3 ng'olinako mmeka? Nga siina gye nnina nga ne mu nnyumba baagala kuntwala kaguddeyo so n'ovaayo. Baakugamba nga ani akuloga nga bakulagula? Bayogeranga bingi bagamba mukakitawe yakukolanga bwati naye nga gyali mukakitawe mukakitawe wange yafa ne maama wange yafa sigazaawo taata. So kitegeeza ebintu by'eddogo bino kawaani simanyi bwe nyiza binnyonnyola bantu babitegeere era simanyi oba nina nobibanyonnyola babitegeere naye oluvannyuma nategeera nti akola muggo yakola muzi yakola ne muganda wange naye mbirekera Mukama kasita bwe bawulidde ekituufu ekiri. Okay, katufune omuto ajje atwegatteko tuwayemuko naye edakika naye ziizo muli mu studio mwamaze audio ne mushutinga ne video tenafuluma. Okay. Ye mwana mlenza mita Power Kid. Vibe yanyisanze mu studio n'enkuba. Ninjagala njiwe vibe ninjagala nange njongereko vibe. Ye tukwasaganyizaawo we president mwana akanyuga. Oli otya? Ndi bulungi. Situla ku ddoboozi. Ndi bulungi nnyo. Bakuyitani? Bampita Power Kid Yugi omwana yakayingira music industry omwaka guno. Oyina emyaka emeka? Ina emyaka 13. Emyaka 13. Osoma kyakumeka? Osoma P5. Osomera wa? Nali nsomera mu kyalo. Osomera bayita Kirume Primary School. Nga bwomanyi eby'omu kyalo tebakakanya tetukatiriza nnyo ku kusoma nga olaba omwana w'omu tawuni era nga ekyalo kiriwa? Ekyalo kyeye Mubende Butologo nava. Okay. Oli otya? Ndi bulungi. Oli bulungi. Kitambula kitya? Ekintu kitambula bulungi nnyo. Owulira otya okukola ne Cleverj? Cleverj ali already established, is a big artist. Owulira otya okukola naye gwe musaayi muto? Siyinza kikubulira nti okimanye kuba mpulira pate mu mutima gwange gy'otayinza kulaba. Naye nga nawulira bulungi nnyo n'ensanyuka nnyo kulaba nga nkoze ne Cleverj omusajja yatigomya ensi era ne kati ng'akyali kwera ng'akyabakuba. Clever, baba omuto ono omufuna otya? Omuto omulabirako MP Jesus
Alina byamuyambako okola music studio biki. Yamusanga mu talent. We musangira. Okay. Oluyimba lugenda lutya tufune ku firu y'oluyimba bane wadde terunafuluma tebajja kulubba mwalukoze dda. Let's go 1 2 3 go. Out video audio eri out kati. Mutu kale tulufune. Oluyimba lugamba tensabo kudde je katabo kalugankabe kudde bo abatya mumbate mudde je abampalana kati baswadde amaso kati bagakanudde ekitufu kati nzengaludde je bwe bankoke mamidde gwe bwe gaba maje galudde je kambala gebyengaludde mujja kikakasa nze dokita ntambula kirasita nga pasita abana bagato kuluno njabata yo ndi mugumu nnyo nga tulakita nyendera wagulu nga helicopter bwendi bamfata tulaka ya pita apa wakidi je Wow. Sabukudde. Thank you. That is very good. Cleverj. Yes. Njagala kwebaza okubanga of course omulisizo omumuli omulala owadde light kando endala esobola okubanga efuna ekitangala. It is very great and very good, brother. Thank you, brother. I also appreciate from Jesus. Nange nibaza mukama okubanga nsobola okunsikana n'enkolako n'abaana bano abato. Kuba jenko mukola nabo obwongo bwange bwongera okuba bright kubye bubikuka. Thank you. Akataleke kanga tuvano Cleverj mu biseera biri mazwa nanisi yaleta Monica Jagalo manyo menya mutima gwange anya kusigudda tamanyi tyoli wange wagenda ne lavu yange kati chichimanyi Monica lidinate kale nejusa senga falanga yaliwo no mukwano gwafosanga gwandibaddewo Monica samanya planchi je waita we go so them no time. Tuwe chorus. Monica. Narimanyi Monica lida. Narinda. Sunday to Monday you are my baby. January, December. Because you lady. She has got a nice thing plus nothing. Good one. Alright. Baba. Cleverj. Ennyonyi zali mmeka ze watigomya wayita mbwengula ba mirundi emeka ebiseera ebyo. Nyinche yasookera ddala London. Bano ogiteeka wali? Na London ne America najigana nga mumaze owulira nti waliyo chameleon. Bw'owulira nti chameleon alinnya agenza America? Waliyo show. Gendeyo nabo naye nga ebiseera ebyo nga siwulirayo nkwatagana weetandikira. Ennyonyi y'omu America n'ogisazaamu. Eddako yali nnyonyi kyawo? Eddako yali ya Dubai, Sweden. N'obakuba? Nembakuba. Yaddako yali Juba. Juba batugamba wayitanga ku ttaka. Juba so bantwalira mu nnyonyi n'okulumba erumbeke naye bantwalira mu nnyonyi okuggyako erwana gye bantwalira mu baasi. Lwaki wayita mu baasi ng'ogenda Rwanda? Rwanda simanyi MPGs byabikola naye bwatu bwe twagendayo. Ne mukuba? Twagenda tukubanga babasabye. Passport ye kyaliko bayaggwako? Passport yange yayozebwa mu ngoye. Yayozebwa mu ngoye era bwe yayozebwa mu ngoye nakyo kyandiramu ku busungu ne ngamba mukama kateri kuddayo ku basho za Bulaaya. Let me. Ani yajoleza mu ngoye? Wange yayozebwa mu ngoye. Anti ani yali akunya n'ayolezaamu akatabo k'omusajja nga kajudde visa. Mukama yamanyi. Lastly akatalekeka baganda bange mwenna batulaba eyo buli abakkiriza ba Yesu abooluganda mwenna abali eyo olwaleero tubadde nga tuyimba okulokoka abantu lokoke olwaleero tuyimba butukuvu abantu tukule ke katalekeka. Wasomako Cleverj? Nasomako ne ntuuka mu senior 2 yanema okumalako. Lwaki? Like kisome gye walisomera mwakomanga mu senior 2 oba? No, na ku senior 2 bayokyaliramu ebintu byange ate nga nali ku buyambi. Wali ku basale, wali ku sikaala? Wali ku buyambi. So basaba ebintu byange isomero ne ndikomyawo. Yali somero kyeri? Yali Nagalama Islamic Secondary School. Nagalama eno ng'ogenda Kayunga? Nali ku buyambi nga nakusomera ku basale ya mupiira. Wali osamba mupiira? Nagalama yali ekuba omupiira. Ani yayokya ebintu byo? Simanyi. Bayokya bibyo ko badometro yonna? Bayokya dometro yonna naye nga omuliro gwatandikira ku deka yange. So yali by'abasiraamu ebintu byange babyokya nga bagenze mu preps. Twagenanga mu preps nga mwenna wadde bw'oba maama bakatuliki mudda wabweru nabaye ne bamala okusaba ne muddayo. Twatulwa bwe tulya omuliro gukutte.
awo sadda ku ssomero novaayo ne batugamba tibadamu na kutuyita tutugamba nti bali kiki ekiddako bakino mwe abaali ku sikala tebabayita nange nenkiggala kyobola omuzingi bwe nagutandika lwaki tewasigala n'olemera ku mupiira osanga waayituuse ku yeggwanga paka Bulaaya baali bamenya amagulu olaba endobo baali bamenya amagulu kati ate okuyimba konga kwangu osobola okuyimba n'okikuba nga teri akutteko naye okuyimba ebiseera bye mwalimu eŋŋumi bebekulu Bobi Wine chameleon ffe twazisangawo eŋŋumi lwonna luba lutalo n'amasasi gaalimu naye kati tutunulidde generation eno empya kyovola bampita ku baana bano abato mbeeko omugigi gwenyingira nagwo mwene ensi empya ey'obutukuvu olina enteekateeka ezikola ekkanisa kinkonanga naye kimalanga nekizikira ekyokukola ekkanisa mukama waffe bwe lwagamba nti nyumba kigye muli nzimbira nyongera kufuula moving church omubiri gwange Extradigest mugoba nsonga tetugenda kubanga tusukawo nako olwaleero of course tujja kwongera okunoonya ku cleverj twasazeewo tuwayeemuko naye ebbanga libadde ddene nnyo ne tugamba katumunoonyeeko tusinzidde wano buloba mu makaage ekyalo bakiyita bate kino kataluko ku kyalo tusinzidde olunaku olwaleero njagala kwebaza ba sponsors baffe Dina Farm, thank you Roast Coffee Academy, thank you so much Sun Cargo Shipping Company, thank you so much mutwala abantu e Bulaaya gundi kata nina muwala wange akuzeekuza ayinza okwagala ogenda e Bulaaya muyinza omunyambirako inshallah nja kukwasaganya ne company mwogere nabo bakubuulira ebisaanizo na buli kimu okay weewaawo thank you so much Daniel, thank you so much Keith, thank you so much Tony, thank you so much Idris. Easy man, large upon yourself my brother, big on yourself Power Kid Yugi. Straight away. Big up to MP Jesus. Big up to MP Jesus. Power talent. Yeah. Ibrahim Mukasagemanya gange. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. See you next time. Love you all.